Bino tebikyali byamannyo weno okuva mu ggwanga lya India General Museveni gyabadde yegiresize ennaku zino nga kitiza nnyo n'abayindi era nga agamba mbu ye India kati yemusingira era nga avuma abalala agamba mu kasitaata alina emikwano emijja egya India bulijjo bakitiza nabo ate nabo bamuvuddemu ku bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kino kye yakoze okwagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine watali musango na gumu eggwanga India lisitukiddemu gwe yatego ogw'ekyayi ne lifulumya obubaka obuzito ennyo General Museveni naye ekimwongedde okumukankanya ekimwongedde okumalamu essuubi ekimwongedde omukakasa nti nno gavumenti yeetuuse ku lusuubo era essaawa yonna egenda kugwa ennume y'ekigo. Ajjukira Kyagulanyi Ssentamu yabadde ava okukyalira munnamateeka we ne bamutuusaako obulabe obwakankanyiza ensi yonna. General Museveni yadde amanyi bigenda kukoma Kampala tebigenda kumanyika era nga lowooza mbu nno bijja kukomaawo twalajja kubyogerako tebigenda kwongerwamu maanyi. Ate nno mukutu guno kuva mu ggwanga lya India okumanyiddwa nga Wiyon erya India gyabadde akitiza nayo babadde alowooza muno be banne nnyo kano bamulazeeko nti nno tebeetaaga bannakyema tebeetaaga badikiteeta nga General Kaguta Museveni. Naso tulabe vidiyo eno okuva e India obirabe bulungi. And Uganda's opposition leader Bobi Wine was reportedly shot by security agents in the country's capital of Kampala. This comes as Wine's party, the National Unity Platform, alleges that the attack is an assassination attempt. The pop star turned politician was shot on his left leg after authorities tried to stop Wine and his team from starting a procession that resulted in an altercation. Though police claim that the opposition leader tripped while entering his car, Wine's team alleged that he was shot. A probe has now been ordered into the incident to bring out the facts. A video went viral across social media showing Wine writhing in pain with a wound on his left calf. Local media facility, the NUP, slammed the act as cowardly and called it as another attempt on his life. Several opposition entities and human rights activists accused the current dispensation under President Yoweri Museveni of silencing the opposition, to which 79-year-old has denied these charges, of course. Following this, the U.S. State Department has expressed concerns over the attack on Tuesday, saying that the democratic space continues to shrink in Uganda. 42-year-old Bobi Wine rose to prominence after finishing second in the 2021 presidential election, behind Museveni, who has been ruling the East African nation for almost 40 years. Ndozo ulire mbaga. General Museveni bunaku engome yongero mukulira. Yabadde alowooza nti ebintu bino bijja kuba byangu bijja kuba byakiyita mu lujja ye nga yeesomye nnyo mbu nno muyeekera nnyo era mbu mugezi nnyo amagezi alina mangi nnyo so teyategedde nti bino byali mu kukola byongera kulinnyisa Kyagulanyi Ssentamu ddaala era nti byongera kwonoona gavumenti ya Museveni kuba amaze ebbanga ddene ng'alimbalimba abazungu abo nze ewange nina demokrasiya buli luvannyuma lw'amyaka 5 luteekawo okulonda naye nga lwakuba badde avuganya banne beyeteereddewo ba opposition ngera twabeerawo nnyo by'amaanyi bakola bulungi kampeyini zaabwe nabba akalulu naye kakati ku luno kuva Kyagulanyi lwe yajja fire ni fire Kyagulanyi talina mmundu naye bwe baba bamwanukula bamulumba na mmundu abo nabo betudde Kyagulanyi bangi bafudde battiddwa lwakuba nti waddala lwakuba nti avuganya Museveni ebyaddala bulijjo waliwo tebavuganya Museveni bya lusaago kubanga badde bannebe nga yabeeteerawo ng'abantu babeera nabo tebafa nga tebafa nga wabula bazannyamu buzannya okwisopaado kati okuva Kyagulanyi Ssentamu Robert Lajjana ebintu bya ddala ebintu bya alaali General Museveni alaba real enemy agenda okumujja mu ntebe oyinza okugamba Kyagulanyi muyeekera ali mu nsiko wadde abyogerako ng'awo by'olusaago nti bannange nze muyeekera General Museveni naye nga muyeekera mu mateeka. General Museveni ye buli lwazukka bw'ati agugumuka bamugye mu ntebe kati buli lwazukka banagumuka nga Kyagulanyi asemberedde State House ng'agamba shoot to kill kikyo kijja naye n'atamanya nti bino byakola tebikyakolebwa mu guno omulembe kuba kati ensi eraba amaaso galuliwamu bino yabikolanga gye mu myaka gy'enkaaga gyattiranga banne n'abateeka ku Idi Amin natta abantu n'agamba Idi Amin yabasse
kakati nokuluno buli kyakola ensi ekiraba takyayinza kwerimbalimba kubanga poliisi mulaba baba bakoze already statements bagenda okufulumya nti tujja kugamba yeekonye ku mmotoka yamuleseko obuvune era ye yamusse ndoza mutegeera kati no bagenza okuta stories zaabwe zonna ne bazoogera bamaze okuzoogera abandi baleta obutambi obuwozaawo stories zaabwe kati baasisa bakira kiboogera baada bafulumya statement ku statement buli kadde gafulumya statement ez'enjawulo naye okuva Kyagulanyi ajeyo obutambi obwaddala obulaga nga poliisi erumba obulaga nga bamukuba okugulu grenade basirisa abasajja bakivuddemu kubanga baswadde kati mu kuswala okwo ensi wesitokidde netandika okugamba yi bwe batugamba waliyo demokrasiya mbu balina demokrasiya kumbe tewalinga balimba bulimbi Kyagulanyi ayongedde okwambula General Museveni ayongedde okujjayo ebikolobero General Museveni byo byakola mu nkukutu ng'alimba ensi mbuno yali democratic kuba omutonza bango oli democratic ng'oli mu kuba ba opponent wo kubatta omuntu ali democratic takuba ba opponent be obaleka ne muvuganya ne mubisanya awangudde n'awangula mu mirembe naye yabitandika bwati mu kalulu mujjukira 2020 Bobi Wine yatambulirangako emmundu ziri ennene abasirikale abayitirivu sente empitirivu zamuyiwangako okumutambulirako kati era n'olwaleero ebintu byemu byazzeemu yali ayagala mutira Mwarwa mu kusooka kati abadde ayagalira mutta ye olukwerule lwakutta ye tabeeranga kawo nawulira nga kakasa nti nayinza okuwangula Kyagulanyi tayagala kusisinkana Kyagulanyi mu kalulu kuba akimanyi ekinaddirira kyovula abafuba nnyo okumujja wa atlist alime kubeera okutuuka naye mu kalulu naye ate Katonda waffe yasalawo Kyagulanyi akyaliwo era omulimu akyagutwala mu maaso ogw'okujjawo gavumenti ya General Museveni ene India no bujo General Museveni gye yewanira mbuze buyindi erinnya lyange lifaananayo bulungi era nze buyindi banjagala kati no batansulawo mukolako amawulire forest nzikisi okwongera okulaga ensi nti nno oyo bujo yeewaana waana mbunno alwanirira Uganda alwanirira East Africa alwanirira Africa nedda ssebo mufere mutemu ayongedde amaaso g'abalina gongedde okuzibuka bano nabo baali basirikireyo nga tebazibula amaaso gaabwe nga General Museveni yabateeka mu kikondoolo nga bana balala boogera naye nga abayindi bo basirikirayo naye okuva America lyalangiridde nti ebikola byakoleddwa ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine byadde bya bulabe era yabadde kagenderere kwagala kumutta kumujjambula mu bwensi General Museveni empale zijuguma bwe giti kati ne China ne India nayo esazeewo negamba US bange gambe kino era nga naffe tulaba obutambi otuwetegeeza kituufu kino kino nabo bavudde bakyatudde bakyasanguziza nti nno General Museveni yabadde alose olukwe oluta Bobi Wine okumujjambulamu obwensi naye Katonda waffe yasalawo Kyagulanyi akyali mulamu General Museveni eyo gyali empale ziti ntima bwe ziti nabugi adduka ayekera buli kadde baabo bannona baabo ali mu ekyo amababba gamukuba ebintu bino yabikoze ngalowooza kiwedde ng'amanyi kuba jjukira Kyagulanyi yabadde aligenzeyo mu kimpowooze ne gye yabadde waabadde emiti okitegedde badde bategeeza okutta abantu bonna be yabadde nabo okitegedde bagambe mbuno abadde ali mu kola procession naye nga bw'otunuulira obutambi bwonna obuva twali procession n'emu abantu badde batambula nga badda waka mu mirembe gyabwe nga tewalina kizibu kyonna kye bakoze wabula General Museveni n'atomera n'akola akabadike kyabadde alowooza nno yakagenda kuvaamu ebirungi era kyabadde alowooza mbuno bw'otukidde Bobi Wine ajja kuba yamaze dda okuziikibwa nga byawedde kati nno teyafudde waali kuba Katonda waffe yasalawo ate ensi kyeri mu kukola General Museveni eri mu musiyiika emutadde kalabba abuuzibwa ebibuuzo akana n'akataano annyonnyole ku bikolobero bye yakoze ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mpulidde ndi ne India waliwo ddiru zadde balina ne General Museveni naye zitandise okufeebya batandise okulinnya ku kyawo kati bagamba gundi ng'oli mutemu nti emyaka gya General Museveni giweddeyo emyaka gimuwubidde akaleka abuzayo mibale okuva mu bulamu obwensi kati bo bagamba tukole eddiiro y'emyaka 10 tukole eddiiro y'emyaka 5 ffe abayindi tukole eddiiro y'emyaka nga tukola naawe General Museveni ate bw'ovaako enkya nga Kyagulanyi yakutte ate nga ffe tuli mu kukuba Kyagulanyi nedda naffe tulina okusigala nga tugulumiza Kyagulanyi tulina okusigala nga tulaga ebikyamu byokola Kyagulanyi kubanga buyinza okukyenkya nga ate gwe tulina okukwatagana naye mu bya ssente zaffe ze tukwadde eggwanga lya Uganda ate nga gw'ovudde mu ntebe akyovulaba ne India naye evuddeyo n'erinnya mu kyoto n'egamba nedda tulina okutegeeza ensi ebikolobero General Museveni byakoze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine bwe yabadde ng'ali mu mirembe ava okulaba ku nnamateeka we
General Museveni yadde amanyi nti kino kiwedde era nga yalowooza kino nkimaze akonkabaza akabadi kati nno kyongedde omuzitowerera buli waali agugumuka Kyagulanyi atudde mu ntebe agugumuka Kyagulanyi atudde mu ntebe era n'ebikolwa by'ayagala okumukolerako mu ddwaliro ensambya okumutugumbulirayo byonna byagudde butaka kati General Museveni afeesa gisooka owulire bulungi wano. And Uganda's opposition leader Bobi Wine was reportedly shot by security agents in the country's capital of Kampala. This comes as Wine's party, the National Unity Platform, alleges that the attack is an assassination attempt. The pop star turned politician was shot on his left leg after authorities tried to stop Wine and his team from starting a procession that resulted in an altercation. Though police claim that the opposition leader tripped while entering his car, Wine's team alleged that he was shot. A probe has now been ordered into the incident to bring out the facts. A video went viral across social media showing Wine writhing in pain with a wound on his left calf. Local media facility, the NUP, slammed the act as cowardly and called it as another attempt on his life. Several opposition entities and human rights activists accused the current dispensation under President Yoweri Museveni of silencing the opposition, to which 79-year-old has denied these charges, of course. Following this, the U.S. State Department has expressed concerns over the attack on Tuesday, saying that the democratic space continues to shrink in Uganda. 42-year-old Bobi Wine rose to prominence after finishing second in the 2021 presidential election, behind Museveni, who has been ruling the East African nation for almost 40 years. Ndoze embaga ogiwulira bwekula embaga ogiwulira ne India nayo yogedde nti omulimu General Museveni gwali okulanga asilensinga oba nga asirisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi n'abagala okumujja mu ntebe naye Kyagulanyi asinzidde afuuse nabe afuuse ensonga kati General Museveni aswate yeebase kubanga akola bino byonna ebikolero byali mu kukola ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga wakakasa it was an assassination, a second assassination. Oshitegedde bagamba the second a second attempt oshitegedde nti basooka ne baagala okumutta bye twali erimu Arua eyo neeyiika buva kati badde bakoze endala naye okumujambulamu obwensi nayo yayiise. Katonda waffe yasalawo Katonda waffe yasalawo Katonda waffe yasalawo Katonda waffe yasalawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyaliwo atalina okulembera eggwanga Uganda. General Museveni kyandanda essaawa yonna ofuluma olwo bannayuganda bakuba kulembera eggwanga lyabwe mujja kubitebya mujja kubyogera mujja kubisasula ebikolero byonna bye mukoze ebikolero byonna you will pay for them.